Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Barack Obama yazaalibwa mu mwezi gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 4 omwaka 1991 mu Hawaii. Bazadde be basisinkana nga bayizi mu ssettendekero lya Hawaii baali bayitibwa Amelica Amelica okuva mu Kansas ne Barack Obama Omunakenya yali asomera mu United States. Taata wa Obama alekawo famire ye nga Obama alina emyaka 2 era oluvannyuma yalongerayo mu misomo gye ku Harvard University oluvannyuma yaddayo e Kenya gye yafiira mu kabenjedde kabusa. Yali amaze emyaka 19. Oluvannyuma lw'abazadde be okwawukana. Me, 2 years later, my father was gone, and from the age of 20 on, she essentially raised me and my sister. As a very young woman raising a child, she somehow understood that, you know, if you love a kid enough, even if you don't have a lot, if you fill their mind with a sense of wonder and joy, and you tell them that they can do anything, turns out the kid usually does okay. When I was 6, she remarried an Indonesian and we moved to the other side of the world. She ended up becoming interested in the plight of poor women, became an advocate for them. There was always that sense in her of human connection, and you know, when I look at my values, that core belief in our common humanity and the inherent dignity of every person, you know, that was instilled in me by my mother. Nabakulembera okumala emyaka 3 newankubadde okumanya ekkomo ery'okukolera ku ddaala eryo, era Obama yasomera ku ssettendekero lya Harvard ery'amateeka. Harvard Obama yawangula era yafuuka omukulembeze w'amateeka mu Harvard. Omunyamerika okuva mu Afrika eyasookera ddala okuwangula mu kino ekifo. Oluvannyuma olw'okumutikkira okuva mu Harvard, Obama yawandiika akatabo Dreams from My Father based on his family's experiences. Yagenda okukola mu ssettendekero ly'amateeka mu Chicago eya Minor Banhill and Galahad. Olw'okuwabulwa okuva mu mikwano gye, Obama yeesimbawo mu Senate seat mu 1996 era yalondebwa n'akiikirira Legislative District ey'13. Mu mwaka gwa 2002, Obama yagenda ne yeesimbawo mu Congress naye yawangulwa Bobby Rush. Mu mwaka gwa 2004, Obama yeesimbawo mu ntebe mu United States Senate okukiikirira Illinois nga yafuuka Omumerika okuva mu Africa ow'okutaano mu byafaayo bya United States. Mu Gwokubiri nga 10 omwaka 2007, Obama yalangirira nti asobola okwesimbawo ku bukulembeze bwa United States. Mu Gwomukaaga nga 3 omwaka 2008, Obama yafuuka omu ku beegwanyiza ba demokrasiya ku lw'obukulembeze bwa United States. Ye America okuva mu Africa eyasookera ddala okuwangula obufuzi bw'obukulembeze. Mu Gw'ekkumi nga 4 2008, Obama yafuuka omukulembeze w'eggwanga lya United States. Obama yalayizibwa nga omukulembeze w'eggwanga lya United States mu January nga 2 omwaka 2009, era obufuzi bwe bwakoma mu January nga 2 omwaka 2017. Obama ne mukyala we Michelle bazadde abaana 2 ab'obuwala, Sasha ne Maria.
HASIFA NAGGINDA ku lwa MRU TV.